nti olowooza ki ku kya gavumenti okwongezaayo ekisanja kya Bassentebe b'ebyalo emyezi emirala 6? Kyekyo kibuuzo ngenda kuba nga nsoma endowooza okuva ku mukutu gwaffe ogwa X ne Kibuye John gwe tutandise naye. Gavumenti erina kyebala, tetulowooza nti esobola okubulwa ssente ezitegeka obukiiko bw'ebyalo nga yasobodde okukwata obuwumbi 7 n'egulira abaliko abakubiriza ba Paalamenti ya Uganda. Kale nebagulira ki okiresse kihangingaawo. MGI Maker H256 ayise ku X agamba nze ndowooza ensonga nkulu nnyo mu ntambuza y'emirimu mu ggwanga era erina okugonjoolwa mangu ddala, so tweraliikirira buli gavumenti lweyongezaayo era twebuuza ebibuuzo bingi. Amosi Kyakutegekere ayise ku X agamba gavumenti egambye nti terina ssente kati ezaagula emmotoka empya ez'abagenyi zivuddewa naye bannange Uganda olemwa. Kale Le Simon Peter kitemu ku Metro Junior School ekyo kitegeeza nti eggwanga liri mu katyabaga k'ebyenfuna kati buli omu yesibe 2 mu guno omwaka 2024 awangaale omwana wa Muteesa. Tulina omulala? Okay, Nsolo Najib ayise ku X agamba ebya LCs babifuulire ddala byansikirano. Kale tulina omulala? Kale Twahakam ayise ku X agamba nze taata Nahia Ekatwe kirungi kuba ekyali kyetaagisa mu bwangu kyaggwa ekyokusiima former speakers with 700M vehicles ebirala bisobola okulinda. Kale ezo ze zimu ku ndowooza bannaffe abatusoseeyo okuteekayo ze bataddeyo. Yitayo gw'atanateekayo naawe oteekeyo endowooza yo. Abatugoberera bajja kubanga basoma kyolowooza. Byonna ebisomeddwa bya bannaffe abatugoberera n'abatulaba so si bya kitongole newankubadde abakozi ba Terefayina.